tajibuuziza kakati nga problem twasoose okubuuza ani eyazze ne tumutegeera era ali on record. Yes. Ne tumubuuza wa wazze nawo tutegeddewo. N'ensonga ebaleese bw'eteba ya wano ben teri nsonga lwaki ejja wano. Naye tonnategeera nsonga lwaki ndi wano. Anti tonnategeera nsonga bw'oba oleeta ensonga wano ogiwandiika bulungi nejja mu ofiisi yange n'osaba olunaku ne appointment nojja n'osisinkana Supreme Mufti. Egyo gy'emitendera emiki kati batwadde akazinda tusobola okwogera kakati oyogera amannya go. Amanya nze Bulondo Abbe okuvaawo okuva e Makindye mu Swangali zone. Yesebu obadde oteesa otya? Kyenteesa nga bw'oyogedde ku point yo n'ogamba muno omwaka waffe kitwamugize batya bulungi. Kakati it is not bad to consult gwenga omusiraamu otuwamanya. Okay, assalamu alaikum. Era nkola mu ofiisi ya Supreme Mufti. Sawa tuddemu kumanya. Haji Abdul Aziz Senoga Tamzadde Sala. Okola ngani? Nkola mu ofiisi ya Supreme Mufti. Era bemaze okuwulira amannya gawo netegeera ddala nti ndi wantu abayinza okuyambibwa ku question yali gye wakoze eki gye wambuuzizza. So Haji Abdul kyensaba nga nze Bulondo Abbe nsaba gwe kennyini otuweeko ku some tips zetuyinza okukozesa okuyitaho omwaka waffe. Kwata ebbaluwa owandiikire ofiisi ya Supreme Mufti ng'onnyonnyola ensonga zo ng'osaba n'appointment ojja osobola okwogera ensonga zo nga ziwulirizibwa. Tukitegedde ekyo naye eyasobya ffe bwe tugamba eyalinganga eyasobya yali muntu musiraamu. Maaso gano tuyimiridde ne mukadde waffe Alhaji. Naawe oli musiraamu? Nange ndi musiraamu. You've just trespassed. Kati nange bankwate bansibe bwe kityo bwe kibeera. No, toninze kumalayo. Kaakati bwe tubanga oli musiraamu nga ne mukadde waffe naye gwe tuli naye saawa zino naye musiraamu. So kaakati nze nganze on behalf of Eddy Kenzo nze mbadde nsaba kubuuza ekikolwa kye ekyakolwa kituufu. Yogera kyali kimusiraamu. Olina emyaka nina 24. kikolwa ki? Era why do you assume nti kyoyogerako nkimanyi? Kwata ekkalaamu owandiika okwemulugunyaako ne mutunyonyo ekigenda kitya. Ensonga lwaki tuli wano olw'ensonga tetuli bumativu n'ebigambo Sheikh Muzata byajja n'ayogera ku muyimbi waffe Eddy Kenzo olw'ennyambala gy'ayambalamu okuba ne pini mu matu. Okitegedde n'atuuka n'okumugamba n'amugamba genda owase nnyoka eyakola ki eyafa bwiki maama wo yafa emyaka meka ne mu bakyala balina temuliimu maama wo. Kitegeeza tekisoboka, impossible. Nze bwe nnyambala bwenti nze bwe nnyambala bwenti tekitegeeza nti bwe ntuuka okwogera nja kwogera ddamu. Eno nnyambala eno trendi. Okitegedde kino kye nnyambadde bwambazi ngoye. Eddy Kenzo wateeka pini matu tekitegeeza nti ge. Eddy Kenzo bwasiba balance tekitegeeza nti ge is a star. Basita bwe batyo bwe bafaanana.
Claro,